Bw'otuuka mu bitundu eby'enzigotta naddala mu kibuga Kampala emize omuli obwamalaaya abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka okukozesa ebiragala okunywa emmindi ssaako okwemula mu baana ab'obuwala gye gitera okwaniriza abayise. Immaculate Kamuli omu ku bawala ababeera mu bitundu by'enzigotta y'omu ku bawala baasalawo okutandika okukozesa ebiragala oluvannyuma lw'abazadde be okubulwa ensimbi ezimuweera n'ava mu ssomero. Nasooka nga mbeera mu katanga mu banywi b'enjaga mira biki naye skilling we yajja president n'atuyamba n'atuleeta mu skilling. Kyankoledde kyamaanyi nnyo okuyiga enviiri ne mba nvudde wano ngenda kukola saaluuni nampa n'entandikwa. Kamuli bw'atandika okunnyonnyola obulamu bwe yayitamu wamma oluba olwegeka ekibatu olw'okusomozebwa kwamutuusa n'okutandika okukozesa ebiragala okusobola okuggwa ensonyi ku maaso n'atandika okwetunda. Wabula ekizaamu amaanyi omuwala ono bwe yawulira ku nkola y'omukulembeze w'eggwanga ey'okuyamba abaana ab'obuwala yadduka zambu okuzeenyigiramu. Ettanire okujja mu skilling bayiga ebintu by'emikono. Waliwo byalaani waliwo nviiri naye byonna nga babitandise okukola n'oteekayo omutima n'oyiga omusomesa kyakugamba era ovaayo. Ono si ye yekka ayinza okutotola obulamu abaana b'obuwala bwe bayitamu naddala abeera mu nzigotta wabula nsisinkanya abawala abalala balumviridde ku ntono ne beebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okubadduukirira. Kiseera tuyamba ekinene nnyo kuba abaana bangi bakyali ku nguudo naye abatana bamanya pulojekiti eno gyeri mu Katanga gyeri Wandegeya gyeri tuyambye nnyo. Kwaffe abasinga tetwasoma simanyiza ate asoma n'alijjeewa mulimu naye kati omulimu gw'omu mutwe neba tewasoma osobola okukikola kuba naffe. Ssentebe w'omu Katanga Abdul Ssekaggya ategeeza ng'ekyalo kyatwala bwe kiri ekituufu nti emize omuli obwamalaaya abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka ssaako okukozesa ebiragala mu baana b'obuwala bwe byali baana baliwo. Twaliza wamu babadde bakyuse nnyo mu mbeera zaabwe. Twasanga abaana bawala mu kitundu muno abaali bakeeranga mu kitundu okunywa buwalagi kwegamba nga tebalina kintu kibakiipinga nga bali bize naye kati okuvayo twabafunira pulojekiti eno abawala ffe bakyusako mu mbeera zaabwe ez'obulamu. Ssentebe agenze mu maaso n'atutegeeza nti wadde enkola eno yajja mu kitundu kyakulembera wakyaliwo abaana b'obuwala abakyaganya okugyetabamu ssaako abavubuka abatannaba kufiibwako gavumenti. Tutadde wano abaana bawala abakwatibwako essaawa eno tulinamu n'abakyala okutandikira mu myaka 35 okugenda waggulu era nabo batusaba obuyambi nga buno bw'abaana bano basobole okufuna mu kuganyulwa mu pulojekiti nga zino. Ninawo abavubuka b'omu kitundu kyange bo abatafiiriddwako ddala ate nga nabo beetaaga saavisi ng'eno ey'abawala bano gye tulina. Ye n'abakyala wa Kimwanyi Zone Robina Nambi wamma naye emboozi ye teyawukanye n'eya ssentebe olw'obuweerwe bwe baafuna olw'abaana b'obuwala okuzzibwayo mu matendekero okuyigirizibwa emirimu egy'emikono. Etukoze bulungi kubanga tubadde n'abaana nga tebalina mirimu naye kaakati bwe kyajja abaana baavaayo tetukyalina nti baana babali bagenze mbyakwetunda bali mbwamalaaya tekikyaliyo. Yakulira ekifo watendekebwa abaana b'obuwala Viola Kamulege yagamba nti oluvannyuma lw'okugulawo ekifo kino mu Katanga bafuna abaana b'obuwala bangi abeetaaga okukwatibwako okuyambibwa. Naye abaana abawala bagezezzaakokko yadde nga bamu bamaze ne bavaamuko ne si bangi nenge ennamba ennene yeesigaddewo era mmanyi n'abo ababadde bavuddemu olw'ebizibu bajja kudda nga bateredde kubanga bavaamu bagamba babeera lwa transport.